Olunaku lwa leero bannakibiina kya NUP bakeddeko ebiwa mpozi ate ku kitebe kyabwe wali ku kavule mu bwayise okubeera mpozi ng'ate balindirira oba oliawo n'okutambulako ne pulezidenti waabwe era bwe batyo batambudde mpaka ku kisaawe Kawempe wabula nga jaamu abadde mungi olw'ensonga nti bantu bangi nnyo abadde balindiridde okubeera ng'ate balaba ku pulezidenti waabwe. Wano nno ab'ebyokwerinda baggyeyo emiggo okutandika okubeera mpozi ng'ate bakuba abantu. Leader of opposition omukulu Joel Ssenyonyi abatuukiridde n'abagamba lwaki mukuba abantu bangi abakubiddwako ate mpozi mubadde ne Namukadde Bambi akubiddwa omutwe n'abeera ng'afuna ebisago. Ekifaananyi ekyo kya ntiisa tesobola kikulaga wano eno n'ekyo bumanya omukadde oyo abantu batabuse ne bamukwata ne bamukasukira poliisi ne bagamba nti kale wuuyo kati anti mwadde mwagala kumutta wuuyo tumbawadde mu mutwale. Abapoliisi balabiddwako nga badduka nga beesamba omukadde ono wabula ddaaki bamaze mpozi ate ne baleeta ambulance n'etwala omukadde mu ddwaliro. Kyagulanyi abadde mu bitundu bya Kawempe ng'asookedde mpozi ate mu Kawempe y'Amaserengeta n'oluvannyuma n'agenda mu Kawempe ey'omu Mambuka wali eri Kanyanya wakubiddwa olukuŋŋaana ate mpozi olubadde gaggadde nnyo olunaku olwaleero. Toli kukwemala tovaawo.